atenderezwa gulumisibwe oyitafe tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndikitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi dembe mbasindikira eddembe mbagombago kyewagula erizala enkambwe kwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakikana mwena abampuliza mbiti byamwe benjawulo twebaza kitafe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti bya benjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne aweru katonda atudde munda mu nzalamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya n'ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisitule mu ggulu kaawe yongere n'obulamu bwabwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ati tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri emisange egitudde ku mwayiro ogw'12 abamanyikiddwa nga the 12D creators nsaba tukole ekikkowe ekya galaxy mwetudde nga oyingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagala mw'otudde omwagala tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe osobola okubeera ng'otegeera nti yegwe omwana wa katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yegwe ekkubo yegwe mazima era nga yegwe bulamu zuula obwa katonda bwo obeere bwamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako abaagalwa tuli wano era nga yeffe emisange egitudde mu mwaliiro ogw'12 mu butalabika era nga tuli wano okusobola okubeera nga tubayamba abaagalwa tumanyi newankubadde obulamu bwe tulimu tebufaanagana bwe bulamu bwe bumu bimuli mu kusengeno na ttimba kubanga obulamu bwaffe bwe tulimu mu butalabika bwa njawulo mukitegera baagalwa naye tusaba era tubaaniriza mufune okutegeera n'okumanya nti waliwo obusobozi obw'okubeera nga muyambibwako musobole okubeera nga mutambulira mu bulamu bwe mwetaaga mukitegera obulamu bwe muzze muyaayaanira okubeera nga mubutambuliramu kitegera abaagalwa mumanyi kiki kye mwetaaga era mumanyi nti muyina eddembe okusobola okubeera nga muwanga ensi gye muyagala okubeera nga muwanga kitegera mumanyi kiki kye muyagala okubeera nga mutonda era nga tujja kubeera nga tugabiriza amayengo nga abawanzi mu bw'obululu baale luno okusobola okubeera nga tubayambako okutonda ebyo byonna bye mwetaaga okubeera nga mutonda kitegera naye tetubagamba nti tugenda bawa buli kintu kyonna ku mukeeka nedda kitegera tekitegeeza nti buli kintu kyonna kye munaawanga nti kigenda kubeera nga kibaweebwa ku mukeeka muyina okuwanirira amayengo musobole okubeera nga mubeera bumu wamu n'ebyo ebibeera biwangiddwa mu nsi ey'obutalabika bisobole okubeera nga bizaalibwa mu nsi ey'obulabika mukitegera baagalwa bino byonna muyina okubeera nga mu byewangiranga mmwe ate mu maintaining oba muwanirire amayengo ago kitegera abaagalwa kino kitegeeza nti buli kiseera ogenda kubeera nga olowooza ku ekyo kye weetaaga buli kadde oba okukyogerako oba okukiwandika wansi oba okulaba nga okuba ebifaananyi ku kiki ekyo kye weetaaga nedda teweetaaga kukola ebyo byonna osobola okusalawo n'owanga ekyo kyonna kye weetaaga n'obireka n'otandika okutambulira mu bulamu obulungi tambulira mu bulamu obw'ebirooto byo mu ngeri yonna esoboka ky'olina okubeera nga ogezaako okukola kwe kuwanirira amayengo go waggulu n'okukkiriza nti ekyo kye wawanze era ky'oyaayaanira kijja mukitegera abaagalwa
abantu abasinga obungi buli kiseera bakozesa enkola ez'okubeera nga buli kiseera bawanga kiba kitegeeza nti babeera n'okukkiriza kutono. Kitegera kiba kitegeeza nti nno babeera bakkiririza mu ebyo bye bakola naye babeera tebakkiririza mu tteeka ery'obutonzi. Babeera tebabeera na kukkiriza okw'obutonzi okubeera nga kugabiriza ebyo byonna bye beetaaga. Mu kifo ky'okubeera nga bayimusa amayengo gaabwe babeere bumu wamu n'ekyo kye bayagala okubeera nga kirabisibwa eri obulamu bwabwe. Mukitegera bagalwa, mu ngeri eno tubaaniriza mutulabenga abo abagabiriza byonna bye musaba ku mutendera ogumu oba omulala. Tubaaniriza mwerabe mmwe kennyini nga ebitonde eby'amaanyi ebisobola okubeera nga biwanga ebirooto byammwe nga mukozesa okuteebereza kw'amaanyi gammwe. Mukitegera bagalwa, mwandibanga mulindiridde okumala ebbanga ddene okusobola okubeera nga mutuukiriza ebyo bye mwetaaga, naye ebyo byonna bye mulindiridde byetaagisibwa okusobola okubeera nga obeera n'okukkiriza. Ebiseera ebisinga buli w'otabeera nakukkiriza ebyo bye weetaaga bittibwa kubanga obeera tolina kukkiriza. Mukitegera, ekintu ekisinga ku kino, ebikolwa ebisinga ku kubeera nga mulindirira ebirooto byammwe kwe kubeera nga mweyagala. Muyagala obulamu bwammwe mukadde akaakakati nga temufudde ku kiki kyekiri ne kiki ekitaze mu bulamu bwammwe. Temwetaaga kubeera nga mulindirira. Nedda, mwetaaga musobola okubeera nga mwefuula bize nga munyumirwa obulamu bwammwe mutambuliramu, nga mukkiriza era nga musiima nti buli kyonna kye mwetaaga kyawangibwa mu butalabika. Temwetaaga kubeera nga mulindirira. Temwetaaga kubeera nga buli kiseera mukebeera ku kikomo kyammwe oba essaawa zammwe oba kalenda yammwe nga muteebereza akaseera ke mwawangiramu ebyo bye mwetaaga era n'akaseera ke muzze mulindiridde. Mumanye nti buli kintu kyonna kye mwawanga kyammwe era nga kiri mu kkubo kijja kasita okkiriza n'osigala mu mazima gannamaddala n'owanirira amayengo go aga waggulu n'osobola okubeera nga owambaatira ekyo kye wawanga ne kisobola okubeera nga kiseeyeeya nga kijja eri amaanyi go ag'omunda. Kubanga mu maanyi go ag'omunda mw'osinzirira okusobola okubeera nga owanga n'okuteekawo ebyo byonna bye weetaaga mu bulamu bwo. Ebirooto byonna by'olina obiwangira mundaayo. Mukitegera bagalwa, abagalwa, kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mutegeera nti muli bitonde ebiwanga era nga mubale ku mayengo ageeyongera okubeera nga gajja eri eddemezi yammwe oba ekkubo lyammwe ageeyongera okubeera nga ganyinyitira eri ensi yammwe. Muteeke essira okubeera nga muwanga ebintu ebyawamu era buli kiseera mwejjukize nti obulamu bulungi nga newankubadde bye muwanze tebinaba kubeera nga bituukirira abaagalwa, naye manya nti bijja. Amaanyi ag'obuwanzi bwammwe ga bwannaggwano era nga kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga mugakozesa. Muyina amaanyi gonna ge mwetaaga mu nda yammwe. Muyina amaanyi agasobola okubeera nga mutonda obulamu obunyuvu bwe mwetaaga eri mmwe n'eri abalala. Muyina amaanyi okusobola okubeera nga mutonda ebyo byonna bye mwetaaga ne bisobola okubeera nga birabisibwa eri ensi yammwe era ne mubijaguzaako wamu n'abalala bonna era ne mwetegeera nga muli ebitonde eby'amaanyi kubanga musobola okugatta ekitole ekyawamu ne musobola okubeera nga muwanga ne mutonda ebyo byonna bye mwetaaga awamu. Byeffe emisange egitudde mu ggulu ery'e12. Batenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.